Sanse okubalaba ku baana ba Nambi Media. Eno ibaana ba Nambi Media kutubeera ng'ate tusupportinga bannamikolo bonna kyova olaba nti tugiyita enkulaakulana y'abannamikolo. Olunaku olwaleero tuli waneeno Kitebi ku Sita ku Saalazi Bridal, awo nno we bambaliza abagole batimba bafumba buli kyonna kye weetaaga mu mukolo bakiina era nga bakikola. Mukirize mukadde waffe era ya photography oyo era yali ku kamera nga bwenzize mbategeeza yakola emikolo emirungi egirabika obulungi ne givaayo ate nga abantu be bonna bakozesa baba smart bakola omukolo mu budde. Kale nno beeyune bakolere omukolo omulungi gwonna. Mukirize olunaku olwaleero tukyazizaako abantu ab'enjawulo era abo nga bo bwe baba tebali mu mukolo tegusobola kutambula bulungi. Abantu abatusanyusa mu mukolo ababudaabuda omugole abo be bayita bakatumwa. Mukirize bano be tukyazizza ze ziri levo manga muve ku baana abatandikibwako naye ziri levo manga abo abakola obulungi nga buli mugole lwakyusa nga nabo bakyusa engoye abakuba budansi obulungi ate obutesitaza obugenda n'enkola entuufu naddala eziwagirwa emmengo. Mukirize ate era temwerabira omusomo gw'abakatumwa ne bano bagenda gwetaba mu butereevu era nga njagala akaseera kano kennyini mba batuuseeko bennyonnyoleko bebaani bakola biki bavuddewa batunyumize gyenvudde waabwe. Tweyungeko nga tugenda mu maaso n'okunyumirwa nga tunyumyamu ate nga batubuulira gyenvudde waabwe na wano we batuuse na biki bye basuubira okola. Baana ba Nambi Media mwekuumireko. Nsanyusa obbalaba bakulu. Kale mukwano. Nsanyukidde ddala. Eno ye baana ba Nambi Media twesiimye nnyo okuba nga tubakyazizaako olwaleero mutunyumize ebiki bye mukola muvuddewa ndaba ebintu byammwe birungi nnyo mbalaba okwo ku TikTok ku YouTube Kana Entertainment. Yes. Mmwe baani nsanyusa okulaba mukulu. Nafa kubasanga. Buzaako kuba tulaba abali ku baana ba Nambi Media. Tubanyizaako nnyo mwena abatulaba ku baana ba Nambi Media Group era nga bwe tutegeddeko nti guno gwe mukutu ogw'okunga bannamikolo era nga ku mulundi guno ffe abazze wano ffe ba Kana Entertainment bakatumwa bemanyi nga abasanyusa bemanyi nga aba vibe ffe mulundi guno ffe tuli ku baana ba Nambi Media Group. So tusanyuse nnyo okwogerako nammwe, tusanyuse nnyo okulaba nga tugenda kusharingako story yaffe nammwe olunaku olwaleero. Nayisa ne munnange Kiyambi Muzinyi byonna agenda kuba abagamba laka essaawa eno leka yeyogereko nga ye bwali. Tusanyuse nnyo abatulaba ku baana ba Nambi Group. Amanya agange nze Cohen amanya era ndi dansa ate Kiyambi Kana Entertainment. Yes. Kakati nga tutandika njagala onyumizeeko butyewe mwatandika ekintu kino mwatandika bameka? Mu kutandika Kana Entertainment natandika nzeka ndaba mu mwaka gwa 2017 omwaka guggwako mwezi gwali gwa Novemba yawe mazijukira bulungi nnyo. We watandikira wekka? Tandikira nzeka kyali muvubuka muto nvudde ku ssomero senior 6 awo ngenzeko ku campus katono byatabukamu awo nesooka ate nvayo olwo idea eyobbaako ekintu kye neenyigiramu nejja kutandika ebintu bino. Kakati awo ng'obitandika before nga tonnabitandika mu ssomero mu activities era wali dansa? Saali dansa mu ssomero nali tuzanya emizannyo MDD bino kusanyusa abantu ku weekend awo okunyumisamuko ku baana komedi oyo wambala bugomesi kwesiiga vvu ebintu bwe biti abaana byanyumiranga ennyo twalingangamo era kibiina ekyo bagitanga Zion Drama Group. Ku ssomero wasomera ku ssomero? Ssomero Manjiko primary nasomera Ndakasero Primary School. Wano e Kampala? Wano e Kampala. Wano ku State House wano. Secondary? Secondary ngenda ku Divine High ne malira Katikamu. SJ Senior Secondary School. Okay. Kakati ng'otandika wano watandika wekka nga bakatumwa abalala ng'oleeta ababuuza wekka? Natandika nzekka naye nayina nabirabanga kale naye nga muli ndaba sibisobola. Naye nga twalina omwana gwe twakolanga naye mu Zion yayina omukolo gwa sister we. Nangamba tulina omukolo ewaka naye tetulina musanyusa aye tetuli willing kusasula baki bantu kuva bweru. Naye mbadde ngamba ojja otusanyusizeeko otufulumizeeko kaabaki abaana ababuuza
nemuga naye bino ebintu nga sibikolangako nangamba obisobola nemuga naye bikola sikola ki sibirina sina kanzu keneyo kakulimu buno bwasooka obulinga ng'ekutiya obwekutiya obwo bwobutanga bwa nylon bulabika obwo obulinga obwo bwa yero bwa cream bwalinga bukosimule era twabuzanyisanga naye nga nze nga nvayo nabo ngambera nabo ewaka nangamba kozesa obwo ne mugamba omukolo mulamba nze emikolo gyendaba ku tv ndaba gya bbeeyi ate kati gweyanga nyambala akakanzu ka nylon nangamba katukoze tutya nzijukira yampa emitwalo 8 yakuwa kubanga n'olwaleero waliwo abakolera 5 n'obutawera naye mune teyampa za leba yangamba genda ogula engoye ate manyi yakuwa za leba yangamba akwata emitwalo 8 gulako ekanzu oguleko nekooti ojje tukole n'ogenda n'obigula omuwala we bamwita Shamira kati bwe yampa nengenda nengulako ekanzu yali ya green kubanga bwe nalabanga edda nolanga tumo bambala kanzu za kala green red blue nange nagula ya green nenyambala kati ate saagula kooti kuba ate we nandikuza gonna omunana nanditambuzaaki kituufu kakati ekanzu ya green wagigula senema kanzu ngigula emitwalo 4 nengulako nakakofiira nga kalina ekyoya kuba nalaba nga bakazanyiriza buno bulinga obwaba Nigeria ng'obwa Nigeria naye nga kuliko ekyoya wano waggulu kakati ng'ojja ng'otandika omukolo ng'ogutuulamu neyazika yawe ekooti ya gure nanteekako kati bye boogera ku mulyango awo nga wakatandika awo wabikwasaganya otya saabyogera ani yabyogera waliwo omuvuka gwe nasangawo naye ate nga ye si muzinyi nga musajja mukulu kati ng'olinza ndeese kuzina oli ayogera ebyo ebigambo kakati ebyo ebigambo bamaze obyogera oli mu nnyumba ntegeka sifulumyangako olwo oleeta abasawo bagamba omwana wange katumu aleeta abasawo wawulira otya kati nengamba Shamira manyi kimanyi tugenda okukola fulumu ebweru kati gwagenda osooka okundaba eno group gyengenda oleeta kati gwagenda okuŋŋamba batya bwembaleese bwemba nina ensobi gyenkoze ennongo ku mulundi ogwokubiri ntereezeemu leeta esooka ngireeta netuzinazinamu awo naye yali aŋŋaanya okwekyankuula ennyo nga baali basiraamu tozina nnyo naye ate tobowa nekola ekisoboka ati bwe namala okubafulumya nenzira bwe nemugamba nkoze ntya nagamba kyekyo tewali buzibu kozesa energy eyo gy'okozeseza oliite ne groups endala ekitegeeza entandikwayo wakatumwa bwatandikira ku Shamira mukolo gwali Kasenge mu kifuufu gwali wano Kasenge kakati omukolo gwonna n'ogukola bulungi ne guggwa gwali paati yali yababuuza yokka basenga beereeta bokka no kyentegeeza kwambala kanzu wokka kwambala kanzu naye era ne bino ndowooza byakajje by'okugiraagira amasape gano nganda sigadda nnyo naye abaana era baaliyo abagakola baaliyo naye nga si byamaanyi okusinza gyabanga mikolo minene bayambalanga nnyo ebivumba biringa ebibogobogo kukangamu ne bakola bino ebikkirira wansi nga kale nga tebiri stylish nnyo nga biba biringa ebyeddadda ne bateekako bikootikooti nga biringa ebyamagye ebyo kati okuvaako ogwo omukolo ogwe wakola Kasenge waddamu ddi okuddamu okwetaba mu mukolo ogwokubiri oddemu otambule kati awo mu kukola ate neesooka ate mbivaamu kuba Shamira kyeyali anjagaza kyali kiwedde eyo si passioni yange tuguze kanzu tuguze kooti mbivuddemu nenzirayo netambuza soda wange mu kisenyi wali otambuza soda chapta nenjiggala negamba mukolo gwa Shamira guwedde ekanzu ngiterese bansindikira ebifaananyi olwo gukomyewo owuliramu essanyu ndaba nnyumye okitegeera ngamba bino bintu nga binyumidde postinze abakumanyi be mwasoma nabo bawanyiwanye okikubye nno omugaga okikubye biki era babitanga waswa okikubye kale naze mbivaako kati olwo nga mulongo munne ali kuki mulongo yali akyasoma nga ye akyasoma light high awo kakati
ozzeeyo otambuza soda mbivuddeko olwo wabaawo munnange omu twalina nga akadduka ke twatundangamu amasimu awo mu paaka enkadde nga tukola ne bulayini mu Airtel ate mu soda ate nvuddeyo mwali bayiribi mu soda banzizyeyo ate bandeese mu layini mpadde awo ebisaati bya Airtel bya Redi nyambadde tutanze okutunda bulayini mumolenzi we bamuyita Kamoga kati mulaga ebifaananyi byange mugamba nakoze omukolo ebifaananyi biibyo nga wayiseewo ng'omwezi weeks mwezi bwezaawo butonotono muganda naye simanyi mpulira mbyagala naye ate ninga atabyagala bwentyo kale nga nnamu n'ensonyi kakati kyakutwalira bbanga kyokuddamu ofuna omukolo ogwokubiri era wagufuna oti kati omukolo ogwokubiri wayiseewoko ebbanga trend egenda ekyuka tebakyayambala amakanzu ga green mwegali naye tegaliimu nnyo olwo kino ekyokufulumya abagole abavubuka ababiri kitandise okubeera nga bakitekamuko ebisokosoko tuli mwaka kyawo tujjirira ki wali wadde 2018 2017 kati awo tujjirira tuyingira nga 2019 before covid 2019 awo tetufuna omukolo ogwali Michana Road awo kakati olwo neranka okwagala okukitekamu ono munnange nemugamba naye owokubiri gwetwatunanga naye amasimu Kamoga nemuga naye nkubuulire lwaki nkola nzekka nina bendaba nga bakola babiri nga bambadde ebifaanagana tugende tukole ogwo gwo baali bagenda kusasula bali bagenda kunsasula era oyo omukyala yandabako keera ku mukolo ng'oggyeko omukolo gwe nakola ogw'ekanzu ya green n'omukolo omulala gwe naddamu okukola ate nga nyambadde kanzu ya cream wala n'agulaba nagamba mukoze bulungi ndansi ofuna engoye zange meka budde ku green nfunyeyo ne kanzu endala yaki eya cream nga bw'otwalira mu green ng'oddamukomerawo mu cream bwentyo kati n'agulaba kakati muline Kamoga mugenze ku mukolo ogw'Emityana Road omukolo gw'Emityana omukyalo yali musemenesidde bambi yatuwa emitwalo 2 yayinamuko ku masape naye mulinamuko ne ku kisima kitya mulinamuko ne ku kisima emitwalo 2 nga mutandika butandisi mulinamuko omukolo gwali munene nga ayinamuko kale nga ayina ekinjawulo kyayagala oteekamu yajja n'omukolo gwe yajja ne video ya Fifi natugamba nalabye Fifi ng'afuluma n'abalenzi nga bambadde empale za black n'amakooti kati nange njagala balenzi njagala banna naye ndimuga naye ffe tuli babiri nangamba naye njagala nga mukyusa tumugamba oleesa obuzibu ffe tetulina ngoye nangamba kye tugenda okukola tujja kugula engoye ffe tuwa omukolo aze ne vidiyo ya Fifi the Queen ono owabukedde natugamba njagala ng'ekya Fifi munfulumyenga nga muzina netutraininga naye traininga aze newaka waffe wetubeera omugole ayina kyayagala mwakikola bulungi era esente zeyatuwa kwe mwagula engoye twagulamu engoye za zebra ezo material ziringa eza zebra nzitegeera byaliko ebiseera ebyo alati nammwe mwateekako obusepiki bw'omuliro ku mutwe biteragendawo ebityo tutatekako obusepiki wala kyetwakola twafune olugoye olulala lwa bulaka netutekako olugoye lwa zebula nga lutuyiikamu wano ng'olinga bani abambala ebintu ebyo sifa za Christmas bano bafalaawo bali bafalaawo nga kikuyiikamu wano weekiti nga kya zebula nga material eri wansi ya zebula nkitegeera kati material endala nebeera kuno ku mikono izo prints weezityo netufunayo eya brown netufunayo neya tiger era zebra tiger webityo brown black and white kakati mujja mutya ekibiina nga gwe okufuna ekirowoozo ekigamba nti kati kantandika ekibiina negatibweko n'abalala bannange bangi kati bwe kyatandikira awo kwogwo omukolo awo firimu wamwatandikira era netujja erinnya lyetwajja mu kasimu kaffe eri erinnya Kana netulikuba muki Kana mwalitandika muline Kamoga iye era erinnya lyaffe lyava dda kuva mu busimu eri balita Kana communication mwali mulikozesa eri mu masimu erina kyestandinga ne erina kyestandinga nyinza obutabyogera naye nga tukomyawo kaire erinnya naye
muli balabi balungi anaye abeekuumira ku baana ba Nambi Media. Olunaku olwaleero tukyalina omukulu CEO kana tebeeyita bakaana. Leero lwenkitegedde ni nange babayita bakana entertainment, ate nga ndaba balina ne event nduuza byonna babikola. Kyamazima mukirize tukyali ne muganda waffe era ya photographer videographer kwali ku kamera okulaba nga tulabika bwe tuti ate nga tubaweereza nga baana ba Nambi Media. Tuli waneeno ku Sala's Bridal ku sita ekitebi sita obuza Sala's Bridal bakola juice batimbi bambaza abagole atalina kanzu ng'ogenda ku mukolo ngekugulayo eri ey'emitwalo 6 ey'edda ziri ezedda ezaggwako jangu wano pangise kanzu essuuti ab'embaga olabike bulungi kubanga ebyambalo byonna babirina gawuni z'abagole gomesi n'ebisigadde jangu wano pangise engoye ez'ababuuza oyagala gendako ku mukolo oyagala kwambala mu ngeri ya VIP byonna babikola waneeno ku Sala's Bridal ate nga ku luno oluguudo lw'e Bunnamwaya ekitebi sita Bunnamwaya Road.